Nze Mukama ye yannonda Mutundwe mu buweereza bwe natandikiramu bwaliwo obw'ebika ebiwerako. Ekimu kye twasookerako nga nkiwuliramu emirembe nga siringa gwe baduumidde buduumizi, twali nga Mutundwe yali omuseero, abantu nga bajjudde mu sitting ne dining ne ku shade, kati nga abatuula munda ne wabweru tebalina we batuula ne batandika okuba nga beeyazika. Abagenzeeko mu kanisa olunaku olwaleero mbakulisaayo nti mukulikireeyo ddala, era katusabe Mukama Katonda atuyambe bye tuyayaanira mu mitima gyaffe tubeere nga nate tubituukako. Tumwebaza olw'obulamu, tumwebaza olw'ekisa kye, tumwebaza kubanga atufudde abaana mu nnyumba ye, naddala ekisa eky'okumuweereza. Ffe baani abogerako ku linnya lye, so tumwebaliza ddala era nga nate tusaba obukuumi okuva gy'ali, tusaba obulamu, tusaba obujjanjabi, byonna abeere nga abitukolera emitima gyaffe gye byayaanira. Ate naawe asabidde online, tukwebaza ku Rachel lwakuba mbagamba nti olumu oyitangayo koye ku ground biba biralamu. So olunaku lwaleero nkuletedde Pastor Buyungo. Ono talina mulimu gwatakoze, talina mulimu gwatakoze, and by the way he is proud. Ye muntu agenda okwogera ku kintu nti yakikola because ayagala gwe ali eyo amulaba mu kaseera kano, obeere ng'olina ky'omuyigirako, obeere ng'ogamba wano wooli osobolera ddala okuvaawo nga Mukama Katonda ali naawe. Obadde okimanyi nti yayozaako ku ttooyi nga gwe mulimu. Yes, nga gwe mulimu kulongoosa toilet era nga yazirongokeza awo Mutundwe. Yatwalangako abaana ku ssomero nga avuga buli kagaali bumanyi ga kifuba. Eyo story nagibaleetera. Yakolako mu bayindi, eyo nayo nagibaleetera. Katonda kwa leero nkuleetedde Lugendo lwe olw'okwoza ttooyi. Nice. Bino byonna nze I want you guys to get inspired. Yes, I want you guys to get inspired. Fenna nga nange yeah, because I'm not there yet. So Katonda mpe ekisa ntuuke ku kyenjagala. Wabula mukkirize mbalekere story no. Ebeere nga batwaliriza Sunday no, because you have to learn something. You have to learn something from this story. Katonda abampeera omukisa, abankuumire era abanjagalire. Nze Mukama ye yannonda Mutundwe mu buweereza bwe natandikiramu bwaliwo obw'ebika ebiwerako. Ekimu kye twasookerako nga nkiwuliramu emirembe nga siringa gwe baduumidde buduumizi, twali nga Mutundwe yali omuseero, abantu nga bajjudde mu sitting ne dining ne ku shade, kati nga abatuula munda ne wabweru tebalina we batuula ne batandika okuba nga beeyazika entebe z'essomero. Nze nali nzizeewo nga mukkiriza kukuŋŋaanirawo, ne ndaba abantu nga basitula entebe bazireeta abaaliwo awo, oba baali baweereza simanyi, ne mpulira nga nange nkyagala, ne ntambula n'abagenda ne mbakwatirako. Omulundi gumu gwokka obuweereza ne bweyingirawo. Buli abantu we beeyongeranga obungi, eyali alondalonda mu kifo yasookeranga ku nze tugende tuleeteyo entebe. Ne ntandikira awo. Engatto z'abantu ezaali nga mu mulyango nga bazireka mu mulyango. Abantu baatuukanga leeti ng'oluusi enkuba etonnye, musumba yatandise dda okubuulira. Omuntu waba atuuse leeti yeeyu n'ekigambo engatto alekaawo, ate oluusi zaasanzeewo alinnyamu bulinnyi na ngatto ze. Nenkolanga omulimu ogw'okuziseetulanga nga nzipanga wabbali. Ezimu ezaalingako ebitoomi ebingi nembikubangako nembijjako. Kama yaze kiri mu bulamu bwakyo. Obuweereza buno lwaki nkuwa obujulizi obwo? Tunuulira gye butandikira olabe ne weebutuuse kaakati. Okulemererwa, okudda emabega tekiri mu bya ssente byokka oba mu maka gokka, ne mu buweereza kikulwanyisa. Kiweerako obujulizi nti Mukama nampa omukisa. Bwe nasaba Mukama nampa omukisa
nga njala Mukama nnyimuse tudde nnyo ku kyaki mbeera esibye. Kama n'ayogera nange nti nkuwadde omulimu kubanga nalina ebintu bimu nga nzitowereddwa omutima mbeera ekaaye nnyo. Baana batuuse okusoma siina za fiizi nvudde ku leveni ey'okuba nti bakuwaayo ekyokulya ate tekibeerera. Wiiki eno eyinza okubiviirayo ekyokulya ne kitambula. Wiiki eddako n'ogikalabuka enjala awo nawo n'oyitawo. Ennaku enzimu n'oviirwayo n'ofunayo ku sukaali n'ofunayo ki. Kati ng'obulamu buzitoye ndaba amagenda ndaba nga agatalina wendaga nga nsaba Mukama ampa omulimu ng'ekkubo ly'obuweereza siritegeeramu tiririmu n'omukisa oba Katonda agabiriramu ne bibeera bulungi n'osukkuluma. Omulimu Mukama gwe yampa gwe yaŋŋamba nga nsaba yaŋŋamba toyireeti eri ogiraba. Nze eggulu lye lyampandiika mu toyireeti ojja kukeera ng'ogikola otya ogisiimuule ogirabirire gwe gwe mpandiiseeyo. Kama ye yampandiika mu toyireeti teri yansikiriza teri gwe nakoppako gaali maviivi gange nga nsaba Mukama nzije mu mbeera ampeeyo omulimu n'ebigambo byange mbijjukira nti ne bwe ŋŋenda mu kompawundi y'omuntu yenna omugagga n'ensaawanga mashini zaali tezinnajja ebiseera ebyo. Olina kugula luso n'osaawa kompawundi y'omuntu. Nze nakula jjajja wange tusaawa mu mimwanyi eri oluso lumanyi bulungi odduzannyisa ne mmanya nti weŋŋenda oli n'anneekwatako nsobola okulabirira ewakaawe bulungi. Waakiri nga naye sivudde ku Kampala nga ndaba Kampala nfunzizza bw'ati nzira mu kyalo nga tesaagala kudda mu kyalo. Kali Mukama okuŋŋamba nti tojja kuddayo mu kyalo omulimu yampa gwa toyireeti nenfuuka omuweereza awandiikiddwa mu buweereza nga ggulu lye limpandiise. Omuweereza waliwo nawo okusukkuluma n'okweyongerako ate era n'obuweereza buleeta omukisa. Abakuvumira mu buweereza ng'oweereza nga tebalaba mukisa biro bye bitannatuuka naye layini gy'ozzeemu yeeye entuufu. Bayibuli egamba etya okuva 23:25 njagala gwe omusabye ayimiridde nga weegayirira eggwanga nga weegayirira kampeyini ze tugendamu nga weegayirira omusaayi guleme kuyiika mu ggwanga nga weegayirira abantu ba Mukama banywere. Obwo obuweereza bukulu nnyo Mukama abwagala ateeka okukuweeramu omukisa ogw'amaanyi mu linnya lyani lya Yesu. Kuva 23:25 okuva ye Exodus essula 23 onyolwa 25. Era munaaweerezanga Mukama Katonda wammwe naye aligiwa omukisa emmere yo n'amazzi go nange ndiggyawo endwadde wakati wammwe. Anaawa omukisa emmere yo n'amazzi go n'aggyawo n'endwadde. Deliverance esooka. Ampadde toyireeti gy'oba osiimuula. Oba oyagala butadda mu kyalo omulimu gwe bampa Buyungo Joseph muwanguzi e Uganda wano neme kudda waffe gye banzaala ng'ensi ennemeredde. Mukama yampandika kusiimula toyireeti era amazima neebaza Mukama eyampa omulimu ogwo sadda mu kyalo. Lwe lwali oluggi olumpisawo okugguka kyendi kaakati olwaleero nensiimuulirayo bwe nasooka okumpa toyireeti kubanga Mukama kyajja bwe kiti eddoboozi lyaŋŋamba nti onsaba omulimu bwe naagukuwa onoogukkiriza olw'okuba omutima gwafaafadda nagamba Mukama gwonna ogujja nja gukola. Obweyamu bwange ne mbweyama nga tebannambulira na mulimu ki nagamba toyireeti eri teyina kuddugala kuwandiiseeyo nja kukugabirira. Nenneekanga neŋŋamba banangabirira batya mu toyireeti naye ate nenzijukira nti neeyamye nti gwonna gwompa nja kukola ntya okumanya Katonda asumulula kye mukisa we gwajjira mu toyireeti nafuniramu ne ssente nendiisa awaka wange nembeerako obulungi ng'ate sizisaba bantu. Nayogeranga ekigambo edda
ninge yakwata omanyi nali nkola mu Owino waliyo abaagulanga ttenda za toilet mu Owino bw'ogendangayo osasula. Haleluya. Oli n'akwata ttenda mwaka mulamba ya toilet Owino 2 1,000 mu toilet omuntu n'agaggawaliramu omwo. Amazimaze Mukama yankolera ka ttenda ka toilet y'e Mutundwe. Sibasaba ssente ggulu lye libasaba. Abandaba nga nsiimulayo mu kyama oli najja n'agamba nakulaba ng'osiimula toyi. Mukama nannumiriza nkuweeyo omutwalo nenteeka mu nsawo. Toyireti najagala netandika n'okusaba Mukama neŋŋamba Mukama tewaba wannyingirira mu kalimu kange neegayirira. Era nali mu toyireti ne wabeerawo ayagala okujja okunsindiikiriza okuvawo. Omulimu Katonda gwakuwandiiseemu yali toyireti. Ne waliwo yali annyingiridde ebigambo ne bivaayo nga bangoba mu toyireti. Bakiyita kulemererwa na kufiirizibwa na kudda mabega. Omulimu ogwo gwali gunfuddeko. Nagwo gwantwalira okusaba essaala ne ŋŋamba Mukama Katonda zokka yalina toyireti erimu kalungi ki? Ne kati nkizuula kati wamma waaliyo akalungi. Haleluya. Gwali mulimu nga gumbotoza. Gwali mulimu nga gukyusizza ewange. Eyali asula enjala nga sikyasula njala. Ekikwewuunyisa nti okumanya Mukama yagunteekamu ne ngukola. N'akuba n'ebisenge byonna ebyagala okunnemesa. N'aguteekako n'obugabirizi. Obuweereza bw'obeeramu buteekwa okuleeta obugabirizi ku bulamu bwo. Abamu bw'oyita obugabirizi si bugabirizi. Nze wenkuweera obugabirizi bwa Mukama mu mulimu gwe saabasabanga. Nandi batandise nti obbasaba kyogenze nnyo mu toyireti oluddeyo mpaayo 10,000. Gwe nkuulidde ofuka bufusi mpaayo 5. Yeebasibe Yesu. Toyina bw'otandikira basaba naye nafuniramu ssente nga Katonda yabakwatako ku mitima gyabwe. Yeebasibe Yesu. Ne lufuuka olujja olunnyongerayo. Era okumanya nti Katonda w'atandise okukuwa kuba ekisenge ekiremme kuziyiza genda mu maaso. Era okuba okulemera oleme kudda mabega tandikirawo weeyongere mu maaso. Eyo toyireti yennyini abantu we beeyongere Mutundwe Muzeyitomu n'agamba omusumba yaliwo ndeeteraayo tuwandiikeyo kuba Asha. Twongereyo abalenzi bwe bati n'abawala bwe bati. Bwe baabayita nange nenzukira mu kibinja ŋŋendeyo. Muzeyi n'avaayo n'atutunuulira. Era ekyokulemererwa n'okuziyizibwa nze gwe yaggusaako amaaso. Omanyi w'obeera mu mbeera osanyuse nti waliwo eddaala eringidde oba wandiise abaweereza n'otunula bw'oti. Kati maama oyo oba natunula ntya oba namafaanana ntya? Nayita omusumba yali awo mamita John n'agamba oyo mumufulumya oyo. Gundi sooka oddeyo mu kyaki nenzirayo. Nali nfuluma bwe nti omusumba n'amuyita n'amugamba muzeeyi oyo gw'ogoba oyo. Abalala wandibagobye naye oyo tomugoba. N'amugamba nti Joe oyagala nnyo nti abantu gwe ogira bw'oti. N'amugamba akyenkubulira amazima. Toilet abantu bonna abali mu kyaki gye bagendamu oyo yagisiimuula. Password eyampisaawo ekyampisaawo okumpandiika mu buweereza bw'e Mutundwe mulimu gwe bampa mu kyama ne nguyingiramu nze mu kyama ne ngukola n'obwesigwa mu kyama gwe gwampa kaadi eyansimba mu baweereza b'e Mutundwe mu lujjudde. Naye kyenjagadde okuleeta kye bayita okulemererwa n'okufiirizibwa ebiziyiza. Naawo nali nva ku ddaala lya toyireti tongezebwe ntuuke mu baweereza. Waliwo ekyali kiyimiriddewo ng'ekisenge. Nzirayo mu kyaki nnyingira bwe nti ne baddamu ne bampita ne baŋŋamba komawo. Musumba oli naŋŋamba babadde bakugobye. Tonswaza oyingidde nkuwolereza naye tokola otya?
yingira mu buweereza neeyongera okudabulingamu empisa bannaaye neneekuumira buli nemmanya ekintu kibadde kimpandudde naye mpitidde ku luwuzi. Nze mbadde Mutundwe oba mbeera Mutundwe n'empeereza, siweereza nga mpeereza mwana wa muntu, mpeereza oyo eyampandiikayo.